nabo siyagala nnyo okuboogerako naye tugenda okwekangira nga munamawulire agakutomezza naye ye Bajja akyalina ku ssuubi mulamu basobola okuddayo n'asoma era ddayo osome Bajjo bino ebintu tujja kweyagalira mu nsi muno emyaka 10 egiddako 2 nga mugamba nti twaloga oba tulina abatumanyi si bwe kiri naye nga bintu twabikola ne tubikolera ne tusoma osobola okuddayo ku Nakivubo Blue Primary School kubanga okusomako otandikira ddala wansi basobola okutandika mu primary mu myaka egiddako 2 ojja kuba omaze nga masters ogifunye abire kitasobola yabivireko ddala werere bazzukulu amanya Nobart events abalabi mbalamusizaako bwe bale kuwaayo ate be bale kukola andi kunze sikipya wa degree yakubi ya sikipya naye of course nti nache mbadde nkola nga ndi ntambula nebaza aba mikwano gyange basinze okunkolerako kindabanga kinali nina okukola because bakusalawo okukola graduation party nandibadde nina almost I think abantu nga 1000. No, abayimbi tebamalamu no kunze tekyali tekyetaagisa olw'ensonga olwedde ndi mu kusomera ate pate nazikola akola ddala kubano degree yakubiri pate yasooka nakola pate ate ndi mu kusoma masters nga tolede rather maliza masters ate nga ndi mu kusoma law but there is no need of making a party forward. Education administration and management nina essuubi mu bulamu bwange nina essuubi nti mu maaso luli booli anti kati gwe kino kyendi goyinza okulaba nga kyekimala naye kunze tekimala nze nina essuubi mu maaso nti bijja kukyuka okusingako wano sikulwaki olowooza buli muntu alina ekirooto abalina kukulembera ggwanga bingi bye tulina okukola nga tekiriimu ekyo so nze ndowoozaamu nti okusoma kiringa bwonaabeera neyikaze ez'ettaka 10 oba wasoma ebintu bwe bibeerawo luba lumu omukisa guli gwe nyini negukutomera tewali okay tulina WhatsApp group y'abapromoters banjozayoza kuwebali naye bebana abatali nnyo bali ba big 7 aba company ya NPA banina mu mikwano gyange mingi naye bali basenga galeo abasinga kyemmanyi balabika bagamba n'okugamba nti tebiriiyo naye ate of course sobola banenya kubanga tebannaba kunjozayoza kubanga bino tebabitegeera tayiza bitegeera bamanyi nnyo biri ebya birthday cakes bino tebabitegeera ate kati kakati goyinza okubanga towasoma wadde senior 4 toweredde mwana wadde ku university nobanga bino ebya masters oyinza obitegeera omuntu omuyozayoza so sisuubira nti bandiye tebanabitegeera bayinza okuba nga bakyali mu shock maybe bajja kunjozayoza mu maaso awo kituufu abamu si mikwano gyange si mukwano gwange ate tanjagala abitekisi ne Bajjo ate mu butanjagala nange sibaagala kulwaki sibaagala because atanjagala mba simwagala bafa kubanga nkola bulungi byenkola ate bo baali balowooza ndowooza bo be balunnyanja be bavubi be balina okuregulatinga ennyanja eno industry ya entertainment eringa nnyanja bo baagala bajje bakenamu byokka babeere nti be bannannyini baayo basically tebaagala mulala ayinza kubanga agenda kukola bulungi ofuna bulungi kubanga sinze promoter nzeka mupyaze omwaka oguwedde wabadde emikwano gyange abamu nga CRK waliyo big events naye nolaba nga obuzibu ye Nobart balwana nze ndiko omukono gwa Katonda bajja kulwana bankongokeko bampa emyezi 2 omwaka oguwedde apetekisi ne Bajjo mbokubanga nzizeyo 40 ate oba masters eno nagifunidde 40 bajja gambwe ate kati masters yafunye abapromota basoma mind you master okubeera promoter it is not a career, it is not a full-time job, it is a part-time job. Kanchi basomese bachite bo bagufuula mulimu nti okay to a certain extent mulimu not a full-time job. Boche balowooza nti buli kaseera ina kwera promoter buli kaseera ate gwa ate kasho biri mu mwaka nolowooza nti buli kimu kyonna promoter no. Yeah.
abantu abo siyagala nnyo okuboogerako naye tugenda okwekangira nga munamawulire agakutoneza naye ye Bajja akyalina ku ssuubi mulamu basobola okuddayo n'asoma era ddayo osome Bajja bino ebintu tujja kweyagalira mu nsi muno emyaka 10 egiddako 2 nga mugamba nti twaloga oba tulina abatumanyi si bwe kiri naye nga bintu twabikola ne tubikolera ne tusoma osobola okuddayo ku Nakivubo Blue Primary School kubanga okusomako otandikire ddala wansi basobola okutandika mu primary mu myaka egiddako 2 ojja kuba omaze nga masters ogifunye abire kitasobola yabivireko ddala awerere bazzukulu akubirize batabani be ne bawala be bawerere abaana baabwe emyaka gimugenzeeko kakati kusoma kuno ina kubanga weeyina mu ssuubi emyaka egiddako 2 sigambe nti agenda kufa n'emyaka 2 egiddako ajja kuba mu myaka 8 kusoma kuba kukyamuyamba kyolwo omusajja oyo akona emyaka 9 segera bulungi kakati gwe tasobola kuddayo kusoma babalunywa bakyali bato balunywa asobola okusoma babalunywa asobola okusoma ne bapromota abalala naye nga akulike Balaam yogayoga kulika masters kulika doctorate sebo taata kulika dokita munnaye ate kakati mwabirabi no naye nga kyemmanyi Balaam muyivu naye yakikoze bubi ekyokumuwa doctorate yakipanga bubi kubanga basobola okuwa honorary doctorate kituufu naye yakikola bubi kyobola balemeddwe kitegeera tolina bw'otikka basajja baleeta mu hoteri room awo bakutikkirira awo ate omale ku biwandiiko olage nti university y'omu America wali olina kulinnya nnyo n'ogenda mu America Balaam kubanga sente ezo zirina era obusobozi obulina wakibala bubi ate ne wayita bbiri ti ate university matankane teriiyo katolaba nti bina Balaam yabireeta so nga ate kyali kyangu nnyo sente ze yabateekamu baleeta wano bamutikkire ate zandibadde afisanako singa yalinnya n'agenda eyo naye nga kyandi bakituufu nga university teriiyo kulasi yalinnya kugendayo sinakikakasa sinakikolako bulungi risaaki naye ayogayogi